Yo, this is Rampantilla already, the Oluvannyuma lw'ebyo ebyavudde mu DNA y'abaana b'omugenzi Muhammad Sseggirinya okuba nga ate bigwa mu matu g'Abannayuganda, waliwo abavuddeyo okuba nga batandika okukwestioninga omukulu amanyiddwa nga Luswa nga bagamba nti naye bamuggyeko sampo ate era bakebere ku abo abaana bennyini aba Sseggirinya nti oba oliawo kwandibaako ababe kubanga engeri mbu gye yali akwatangamu bannamwandu abamu yandibanga yakola ki yayita naye nga omukyala amanyiddwa nga Sheila Price amaanyi g'abadde gamuwedde mu kusooka nga amawulire gafulumye nti Naggirinya omwana Muhammad Sseggirinya gwe yabeeranga naye ennyo gwe twali tumanyiiko yekka mu kusookera ddala Naggirinya Shifra nti si mwana we, naye oluvannyuma gagenze maaso kubanga ate gageetinga kiriya nti omwana wa mugenzi Muhammad Sseggirinya era nga omukyala Sheila Price y'omu ku abo abavuddeyo kubanga ate basanyukirako omugenzi. Omutima gunsanyuse mpulira nga njagala na kucyenkyebula mazina Naggirinya waffe kwali ku baana akwali mukwano wabaddewo bana basenga abazunga era Naggirinya taliiko era mukwano era nga ndi mwennyamivu ne ŋŋamba yi Naggirinya naye mukwano ku baana ba Sseggirinya kwali ono Naggirinya balina omutwala mu parliament bamuwe n'ekifo kya kitaawe ekyamulema. Bannanga I'm so happy era nakozeeyo vidiyo nga ndi mwennyamivu ne ŋŋamba maama Naggirinya wange naye mukwano ku baana ba Sseggirinya Naggirinya mwali mu bitiibwa kongula. Omusumba amanyiddwa nga Robert Kayanja bw'ati yagenze maaso kubanga ate alumya abasumba abalala oluvannyuma lw'okusomboola anti yalese Ben Hinn mukwano abawanvu n'abampi abanene n'abatono buli omu mu kiti kye yagenze okuba nga ate yeefunira ku mafuta. Maama wa Buganda n'abagereka yalabiseeko ate nga ne Speaker wa Parliament Anita Ntamonga naye yabadde omu ku abo abaasabiddwa naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Senga Kulanama yagenze mu maaso okuba nga ate akwasaganya emikolo egy'amazaalibwa g'abaana nebba yes omwami Jumba. So bagenze mu maaso okuba nga ate bakuŋŋaanya abantu baabwe bate yaabwe beekubye kahwaite okuva ku baana maama ne taata bonna wamu, naye nga omukyalo ono n'omwami bagenze mu maaso okuba nga ate batulaga ennyumba gye bakwasizza omwana waabwe omutabani Bisaso ow'emyaka emeka ena nti baagimuzimbidde naye nga balina bingi bye bagenze maaso okuba nga tebakola ku mukolo guno wamu n'okwogerako n'abantu baabwe n'okubeebaza. Naye ba social media in-laws abasinga obungi kapa eno balina engeri gye bagiyitamu eyo abazolo biri awo bibeera mu comment section. TikTok yange ffe tukontrolingibwa ffefu Baamerika be batukontrolinga mu music waffe. Okay. Kakati TikTok yange Omumerika yakutte essimu n'akubira aba TikTok aba China n'abagamba nti oyo senior artist mumuteekeko artist era bw'oscrollinga TikTok eyange eriko ekigambo artist eyo yange ate teriiko comment. Mama ulya boti eriko na icon ya music. Aha, obudde buli bubiri bwe buti kasita obulaba TikTok endala tizibeerako icon ya music naye kulikako kakati basebo ne banyabo okwewala abafere namwe mulina okwebereramu abantu maze obaniriza tujja kuddamu tuwogere sipiika kakati basebo omuziki basebo ne banyabo mbaniriza banaye mwebale kujja ebyambalo bino byeru naye mwebale kujja mulabe babanzidabiriza mukulike ekkubo mwebale kola ki mwebale kujja. Basebo ne banyabo njagala okwongera okusiima mukoddomi wange Mukuunya Muzaŋŋanda nsaba muko nze ndowooza just mukwano gwe gubatawanya naye nga si bazolo bali mukwano munange naye nga yo omukulu amanyiddwa nga Zambali mukadde kano ak'okunoonya akalulu yavuddeyo n'abaako ebyawandiikibwa byawandiika n'agamba nti bakolinsa ekisooka 16 olw'omwenda kubanga olugi lunene olw'emirimu emingi lunziguliddwawo naye abalabe bangi muyimirire naffe mu kusaba.
Omukube yawandikidde ekyawandiikibwa yamubuuzizza ebyo nga bikyali awo yo kaadi ono gifuna. So ng'ate ye Balaam yavuddeyo kubanga ayanukula Bajjo ku kimuluma. Jjukira nti Bajjo ali on and off. Leero mulamu enkyali ku kitanda okitegeera. Yamugambye nti Bajjo enziku is the problem. Stop playing around. Bajjo n'amugamba nti naye oli mukadde Balaam. Enziku yakoma ku mirembe gyammwe. This generation we have different diseases. Tulina birwadde birala kati yakoma ku mirembe gy'aba Balaam ne Bajjo. Bonna nze mbawulira kuva dda naye bajagezaako kutulaga nti si wa myaka gyani gya Balaam. Anyways katumwagaliza okusuuka okulungi. Ayo gakujeyo mukramanyiddwa nga FM DJ yavuddeyo bw'atanagenda maaso okubaga ate agamba nti bannange ku lunaku lwange olw'embaga bw'obanga toze mu church mu service totawaananga kujja ku reception okitegeera kubanga abantu balina omuzoogwo mu church baba batono ddala obaawo n'abaluganda naye ate ekituuka ku reception abantu babayitirivu naye Waikibenda yavuddeyo n'amusekera n'amugamba nti gwe tonnatuuka kuwasa gwe nze nga bwe nkulaba just okyamuseemu ne life naye let me tell you nti eyo yengeri life gye tusomesaamu ffe oba okitegeera ebyoyogera baabyogerayogera dda naye nga ye mukramanyiddwa nga Patrick Mukasa yagambye nti bw'obanga ofuna salaale wakakadde kamu n'osevingako emitwalo 10 rent n'okozesa emitwalo 35 transport emitwalo 25 emmere n'okozesa emitwalo 2 ebisigadde nga medical ngoye gym tugenda okozesa emitwalo 10 singa wabaawo omuntu yenna akuwaayo emitwalo 3 nga contribution ku mukolo gwo ogw'embaga mukwano siima busiimi kubanga ekituufu kiri nti ebintu eno si byangu okitegeera omuntu ocontributinga ku mukolo gwe n'omuwaayo emitwalo 2 obufumbo bubwe si bubwo omukazi bubwe si bubwo temugenda munyumirwa babiri nayomba teyamba na mitwalo 2 ku mukolo gwange kakati ono agambye siima kubanga abantu kye bayitamu kigambwe obulamu si bwangu nga bwe mulowooza. Waliwo eyagambye ebyokuwasa mubiveeko bwe muba mukimanyi nti temulina ssente naye nga ye mwana mulezi amanyiddwa nga Dax Vibes yavuddeyo n'ennaku ey'ekitalo ddala n'atutegeeza nti oluvannyuma lw'emyezi egiwerako ddala 9 ng'akuba obulango ataddemu ensimbi ze Hotel Africana yagenze maaso okuba nga ate ekansolinga concert ye tamanyi na kikyakozzaako. Jjukira nti ono azze ng'alanga ate ng'era date yennyini kwe yalangira n'omukyala amanyiddwa nga Cindy kwe yajja n'alangira. So Hotel Africana bwetyo mugambye nti no bikomaawo kyokka ng'ate ebbanga lye kalikoze ki limuweddeko. Naye nga yo mukramanyiddwa ga Genial Zamba y'omu abatanyumirwa weekend gye tukubye emabega ebintu byamutambulira bulungi yali ateeseteesaawo ekivulu ky'aba rapper wano mu ggwanga lya Uganda naye nga mukwano ebintu tebyatambulira ddala magida sana va ku kiri ekya Gravity omutujju ekikye kyayitako buyisi ng'ekonomi y'e Uganda bwe oba okitegeera. Yes, omukramanyiddwa nga Kiria UG oyo kabaka mu kutwitinga kakati nga ekivulu kino tekinnabaawo basooka kufunamuko olutalo n'omukramanyiddwa nga Genial Zamba era nga yavaayo n'agamba nti nze simanyi lwaki Genial anyiiganyiiga okubeera ab'amazima omukulu ono ayinsultinga buli omu ye yeemanyi nti ye rapa akyasinza okuba ow'amaanyi mu ggwanga lya Uganda naye okubeera ow'amazima nze ntwala Munuji ye muyimbi owa season ba ye rapper ye rapper owa season zonna. Yes, Genial ayinza okuba nga yaliwo mu biseera biri naye ate ye Munuji wali yaliwo ate akyabeerawo kubanga byayimba nze binkolera nze nganze oba okitegeera naye n'asaba omukramanyiddwa nga Genial mbwakakkane ajja muyamba amuguleko tiketi 2 eza miliyoni 2 bw'ati bwe yamusuubiza n'amuga nti okujjako ng'amusuubiza nti tajja ku performinga ezajja zigula naye nga amukakasiza nti tajja ku performinga nti omukulu amanyiddwa nga Munuji yajja okuba ng'akola ki ayimba era n'amugamba nti nze Rasta nkubulire amazima teri luyimba lwo luyinza kunsitula wentudde okujjako nga ngenda kufuka naye nga Genial yavaayo n'amwanukula
namugamba kirya nze sina na budde boleka nkubulire namugamba ekisookera ddala ne Yesu Kristo bwe yanyiiga yagenda mu tempo abantu gye bali bafudde akatale emmeza zonna n'aziyiwayiwa kati olwonze jeni ero nzaani atanyiiga. First of all muze mumanyire ebbanga ddene naye ku mulundi guno mugenda kulaba alikuwa omwaka yaani okitegeera mbadde nga nsirika naye mukwano nakubya alubamu yange akayimba kokka akasooka ku alubamu yange katutrendinga ku TikTok era nga ke kanambemu kakati njogerako ate mugamba mbunno nyiga sha gundi omugaati gwe walidde gujja kutuga namga jangu golabe kye bayita hip hop jangu ndabe ne baganda bange nga tu celebrate nga kye bayita hip hop wali eri ku Lugogo Cricket Over namga bwobanga tiketi togisobola ey'emitwalo 2 tubuulire tukuwole era bwatyo n'amaliriza nga amuyita embwa. Bino byonna byaliwo yamuyita mbwa n'amuyita matumpagwa byaliwo before the concert baali bakaayana ku kiyinza okubeera ku kiku concert oba okiwulira nga Kiri agamba nti ono yeraba okubeera omunene Geniel yetwala okubeera omunene naye ne Geniel n'atakkiriza kukola ki kunyigirwa mu ttooke naye n'amusabula mu ngeri eyo nga bwenjikulaze era kubanga ate nkulingizaako katono nnyo ku byaliwo ku concert ya Geniel yajja ku stage n'okuyimba n'ayimba naye nga yayimbira kisaawe kyereere mpozi n'abaali bateeseteese be yayita okuleeta ebidongo bannannyini bintu ebyo bwe batyo be basobola okubeera ki mu kifo kino. Neta venzi chatunda venzi tuchakuhunda gemisule namatugunda tukunda ngaspika zezomuki ayayaya jenera ayayaya ilaba bana bweba ayayaya benikanga banye sengwe miso kasongo yeye mumbali nanga kasongo mbona wewe songa libala oh yeye Munnayuganda alavye n'abayimbi b'eggwanga lyattu Uganda twabadde tuli awo ne zireeta omuyimbi amanyiddwa nga Biswanka Yassa ono yazze akaaba akabira mu Habatina yasoose n'atubuuzaako n'agamba nti greetings to everyone, why do I feel not loved? Is it because the people that love me have no access to me and I only receive those who don't love me? It hurts when people who can support you financially can't access you but rather your haters. Abantu abamwagala tebasobola kumutuukirira ate nga oba oli awo bandibadde n'obusobozi obusobola okumuwa kasente okumuyambako financially kyokka ate ba haters be basobola okukola ki okumutuukirira kugamba awulira nga tabitegeera. Weewaawo bwe tudda ku mukyala amanyiddwa nga Dr. Kola Yassa okusinza ku ebyo ebyaliwo abantu bangi tebalina bakiteeka mu bwongo bwabwe nti ababiri bano bakyali wamu era abantu abamu balowooza nti these two they are no longer together naye ndi wano okutegeeza nti mukwano bakyali bonna. Akram byayogera ne Kuthum byayogera biraga nti bakyali together. Ono yavuddeyo n'amugamba nti you deserve all the happiness and mom tova ku love, life is to continue. Bwatyo n'amwanuka n'amugamba nti zisobola kuva ku love okitegeera ku love kwesiva. If your dad needs another wife mukwano wendi nkoonaako eyo laavu tevikako yo giveeko ogende kuki okubeera ow'amazima. Yo omukyala amanyiddwa nga Amy Candice wadde tanatulaga ku mwami naye akaweta yakatulaze era nga agaliwo gagamba nti baamutaddeko kankusibidde awo. Wiki eno getandika twagitandise n'omukyala amanyiddwa nga Grace Khan Yessa nga musanyufu bya nsusso era nga yasoose n'atubuuzaako n'atwagaliza wiiki ennungi n'aleeta yaawo bu motivational quotes bonna n'abutuyira awo n'atugamba tubeere strong tetuwanika tusabenga ebintu ntuwe bityo tulina okumanya nti tuli special tuli balungi tuli byonna. So bwatyo n'atwagaliza wiiki ennungi era n'atusaba okubeera ba hustlers naye mukwano ba social media abamazeeko ekyewungula bwe bazzeemu ate okubanga bamulaba ku live eya TikTok nga alina omukulu amanyiddwa nga Prince Omar kwegamba bakoze kyamaanyi nnyo okulaba nti omukyalo ono bamubuulirira byonna babikola bamwerabize Prince Omar kubanga ye yakiraga lwatu nti tayagala Grace Khan wadde nga yamuzaalamu omwana oba okiwulira kakati ku mulundi guno bakomyewo naye nga
Prince Omar teyajidde mu video yajidde mu audio Grace Kana ali mu video era nga yatukakasiza nti bakyabeera bona naye ba social media in-laws banyiivu bamugambye nti omusajja akomyewo okukozesa. Can't you see that nga bwe yakukozesa lulinga alina akayimba kagenda ofulumya era kati alabika kyabala yabagambye nti bamikwano nze saagala kumanya era ezo comments ezi negative obedda aziyitako na busungu ze temunkooya era n'amaliriza nga abagamba nti bannange nze ne Omar tuli just ba friends nothing else. Just a while. Bagala nkozesa eki. For the them so the coming camera. I don't really know where he is. I is okubanga tali safe with the camera now. Abulano nammote mumula. Atumaga muntu nolire dala. Prince balabira ddala nga siye gwe banange yeye ate kati mugenda kundabira ddala nga ndi ku photoshoot ebyo bye tulina okukola bye it's nze ndaate bajja kundaba nga ndi half dressed ndi mudire mbadde sinaba kwambala it's afternoon. It's okay mugenda kundaba nga tuli ku photoshoot ne Prince mugenda kundaba mu video naye na tukoze video mugenda kundaba nnyo mu bifo nadala ekuyimba like at stage nandi naye mugenda kundaba nnyo ng'omugole ambuukinze nga guli mba njagala obuukingeko omuyimbi wange mbeera njagala kale obadde wawona depression naye Beauty agambe can go on. Thank you. He's back using you in the name of Record Ella Tida. Thanks for that ending love. Unending love. Oh, Record Ella, thank you mkwano. Wewawa nabawakoko ku lugambo lwa Canary Mugume ne Sasha Ferguson na yesa mu biseera ebyo emabega sijja kwerabira ebbanga siddene nnyo nali naakaluba tusaako ne baga nti ababiri bana gali mu nkubo gali nti baabizeemu jukira nti sigwe mulundi ogusokere ddala okubanga byogerwako nti baawukanye byasooka ne byogerwako twagenda okulaba kaboom Sasha pregnant Sasha kuzaala kakati natera byazeemu era nga ye omukyala amanyiddwa nga Namukasa yazze nalwo ku street ngagambu naye baalumwadde ngera nange webakola ki webalumpa nti ababiri bano they are no more. Badia mwasuze mutya Namukasa wano Fred nanga wekibiina kya Nuupu naye bannange nange engejje ebitali yennaku zino bannange njagala banyumiza lugamba nga sinnayingira munda kubanga eri sigenda sobola kutandika bigambo byange bannange mba ndi awo ejjo nga bankubira akasimu nga bampa olugambo nga bangamba Namukasa okimanyi mbu Canary ne mukazi we baayawukana konzi tekisoboka bana bakaza ku mwana omulenzi ne bana balina baby ompya newborn baby boy mother of boys nenga tekisoboka nangamba baayawukana dda kyagaana era mbu omusumba Pastor Kayanja yabadde abatuuzanga naye leero kyagaana mbu omukazi yagenda London nangamba gwe bwoba olowooza nkulimba ate yampadde info wakasozi nangamba oba olowooza nkulimba genda olabe ku page y'omukazi n'empeta takyajambala kati bwe ngenze ku page kituuka omukazi empeta tajambala naye mu bifaananyi ebimu ajambala kati kitegeeza ki oba agyerabira nzijjukidde omuntu asooka erabira empeta n'agireka ewaka omukazi yadda London bannange ate abaana kankumaawo nze nako okuntuusa mu bigambo nako okugobagana n'abantu mbu omukazi yagenda London yagenda ne batooto be bubebi waffe bu cute little bunnies naye tebasobola kwawukana naye Bannayuganda musabira bannammwe baawukana eryo ttima.
Weekend twagiyita muno mukulu amanyidwanga Big Size ne mukyala wamanyidwanga Mami Zuzu. Yes, era nga bano bagenda maaso okuba nga ate boogera ku bintu bingi. Bebe Cool yatunyonyola nga we yasinkana Zuena, era we yamusinkana yamanyirawo nti ye mukyala gwagenda okubeera naye for the rest of his life. Olw'ensonga nti we bagenda ku date ne basaba ebyokulya, ye yatwala obudde bwe yetegereza omukyala gwalonze. Zuzu ye enjala yali emuluma n'atandikirawo okulya, bwe yalya ebibye ne biggwawo n'abakane byani n'ebya Bebe nabyo n'abifenkana abimalawo. Era n'ategeeza nti awo ye we yamanyira nti omukyala gw'alina ali straight forward, talina budde bwakwonoona, no pretense, no nothing. So ne ku lw'ensonga eyo yagenze maaso okuba nga ate atutula bingi naddala ku muhabbatina gwabwe. Era nga wano yagenze n'ayogera ku nsonga eyabawula ne Bobi Wine ng'agamba nti bino tebivudde nti oba byavudde gyo juice. Nsonga sina ya byabufuzi, nsonga sina ya ndongo, nze ne Bobi ekyatwawula kiriyaki kyakuba nti nze namuteerangawo ekibegabega ate ye n'atakinteerawo, nti mukyala we yanobanga nga bw'anobaanobera wange. Zuzu nange ne tutuula nga tumubudaabuda ne tumumakinga sure nti tumuzaayo ewaani ewa Bobi. Naye nze omukyala wange lwe yanoba n'agenda ejjinja n'abisiba n'agenda, bwe nakubira Babi ajja nnyambeko ku mukyala wange tubitereeze omukyala akomewo. Munnange nali ndi awo akasimu kaava wa Bobi nga mmanyi oba oli awo nti bayogedde ne bbaawe nga bwe yansuubiza nti kayogereko ne Bobi babeeko kye bakola. Mukwano Bobi yankubira bwe yamukubira atabuka amugamba toddanga mukubira mukyala wange essimu, ffe twakugamba mukyala wange yakugamba oyende. Agamba nti awe namanyira nti nze sirina mukwano, omuntu gwe mbadde nga mbeererawo ate kakati kituuse ewange bw'atyo wanziramu. Naye nga bangi bagenze maaso okuba nga ate ensonga zino basikola ki, bazikubaganyako ebirowoozo. First of all, omuntu omu yagambye nti bw'obanga issues zo wazifunanga, I mean Babi we yafunanga issues yajjanga wa Zuena, teyajjanga we yajjanga wa Zuena. Ate gwe bw'ofuna issues ne Zuena kyeki kutwale wa mukazi wa munno, lwaki tewakubira Bobi nga ate ye mukwano gwe gamba balabawe nti Bobi yayinza bambu yakirabanga mu line yaki yakamanyiro. Naye nga waliwo omukyala eyavuddeyo n'agenda maaso okuba nga agamba nti okusinziira ku body language nga bw'agiraba kyeraga lwatu nti Zuena yabadde ategeeza omwami wasirikeko byayogera byaki bya bulimba. Ate nga ne Kabaya yavuddeyo n'atabukira Bebe. Omukyala abadde akoona ku bbaawe ng'alaba aswala ng'era alina ebyama byagenda okuzuukusa singa ayingirira nnyo Bobi. Temwerabira. Omusajja Bebe Cool agambye ni mukazi we yanoberanga ewa Babi. N'akwata essimu n'akubira Babi ng'amubuuza Zuena aliwa. Mu mateeka ag'obufumbo omusajja alina kubira mukazi w'oli ssimu. Byonna byayogedde biwunzise kasasiro mwereere. Era omukazi agenza okulaba nga bagenda kuswala waveeyo n'ebyama ebirala ebijja okufuluma nga bawunzike nga be baswadde nga kati bwe baswadde mu vidiyo. Ate bw'oba tofumbirwangako ne bw'oba wafumbirwa naye ng'oli kiwulenge tokomentinga ku nsonga z'abafumbo. Omukazi mu mateeka ayina kubira mukazi munne n'omusajja ayina kubira musajja munne abafumbo. Soko okubire musajja Semaka nannyini makaago omubuulire ensonga zo, then oluvannyuma Semaka akwasaganye ne mukazi we bagonjoole ensonga zammwe mukwatagane. Naye gwe Bebe Cool okubira Babi essimu wali mu nsobi era oyonyumiza kasasiro mwereere, kyova olaba nga omukazi bambi abadde tateredde mu byoyogera n'akukoonako. Kati tugambe nga bw'ogambye nti Babi yanoberangako n'ewuwo. Bobi yakwatanga essimu n'akubira Zuena ng'amubuuza Babi. Bannaye mubeereemu n'obwongo. Gwe Bebe Cool mu abakazi abakyayinanga Bebe Cool mubatuge butuzi kubanga omusajja aswaza buswazi ono mu mateeka omufumba ayina kubira musajja munne bw'aba musajja n'amubuulira ensonga ze, toyina lukusa. Ebigambo Bebe Cool byonna yayogeddemu ekituufu kimu. Yakkiriza nti mukazi we yanobera ewa Bobi Wine. Yabuzeeko kimu kyokka nti yamuliisa n'amugulira n'engoye n'amunywesa. Ebyo tubireke. Njagala kuteeka Zuena mu bintu bino. Ensobi gye wakoze y'amaanyi nnyo gw'ogirabanga entono. Obutagamba bbaawo nti olimba. Zuena, walabako Babi ewammwe. Gwe mukazi gwe, n'owulira obulimba nga buli awo, gwe n'osirika. Kati naawe kankwabye. Zuena, oli mukwano gwa muka John Mulinde.
Aposo Mulinde. Omukazi yali atta Mulinde emirundi egiweze nga amuwa obutwa. Bakazi mu ababiri. Gwe mukyotala gwe muli amayirungi. Bebe kulu alemeddwa okugoba amayirungi mu maka ge. Ali mu kujja nga amanyiira omukulu. Ata muli nako. Mukulu Sali, sooka ogobe ekikolobero mu maka go. Olyoka olumba effamire eyimiridde. Kati n'ekizibu ky'oyina gw'onywa Uganda walagi mukazi wo ng'ali amayirungi. Kati kankubuulira obuzibu bye biyina byombi ebintu ebyo ebibiri wadde naffe otuga tunywa enjaga. Omuli w'amayirungi yeebaka leeti kubanga agavaamu leeti. Era omuli w'amayirungi eyeebaka leeti ekitone ennyo okuzuukuka azuukuka ssaawa 7 wabula amagezi gadda ku ssaawa 12. Kati ate owawalagi gwe owa yugi wogini kati gwe bw'ogunywa ne weebaka leeti okeera naye ate okeera otamidde. Ebintu by'oyogera gwe tebigatta. Bipipa mazzi bidomola toddamu gwe. Genda ogoba amayirungi mu maka go. Ko gwe kowaayirize owaayiriza maama Solomoni toddamu gwe. naye gaye mukyala Russell Webeta avudde bw'atyo ne yeekubira omulanga eri bekikwatako bajje bamutaase omwami amutundira mu nju agamba nti omwami yamuwasa ku myaka emito ennyo 18 bakoze beezimbye ate omwami akola ki ebintu abitwala so takitegeera kyaliko. Mukyala Russell Webeta nkomyewo era okwekubira omulanga eri abantu bano mwami Mayanja mukyala Nabakooba ow'Ettaka mwami Lukyamuzi bwe mba nga sisobola kufuna buyambi nga bo bwe bagamba nti ne bwe nnaalagawa sijja kufuna buyambi. Pulezidenti Museveni bwe mba nga sisobola kufuna buyambi nga bano bo be bali waggulu w'amateeka mbadde njagala ndabe ngezeeko ndabe kubanga bonna bagamba sijja bwe nnaalagawa sijja kufuna buyambi naye nga ndi mu kaseera akazibu bantiisatiisa waka naddukawo dda ngesikeenangako neŋŋamba nti ntunda waka wange najjawo nga ndi wa myaka 19 kati nkaddiye mbadde nkolera emirimu gyange buli kimu nkati omusajja bw'ava eri neyekobaana ne babbulooka nti ntunda ng'ate nze situunda waka wange bo bawamba buwambi bintu era ne poliisi yennyini Mutono poliisi y'Ekibuye n'ey'Ekibuye yo bakoze kyamaanyi nnyo okutwaza ebintu by'abantu. Teri agenda kusigaza ttaka oba wakaawo abajja kukoonangawo bwe bati kati bwebanga gavumenti yetutulugunya ng'ate bannaffe kino basimanyi gavumenti yebeetulugunya oba bantu bannaffe kyenjagala ntegeere naye nga nsaba buyambi nsula ku nsiko abaana bange baddukawo dda naye kino ekyabaddewo nja kusiba nja kukola ki mbiwulidde awo lwandaze n'omwana. Yo mukyala amanyiddwa nga Dr. Aisha Kasolo yavuddeyo n'agenda maaso okubaga ate atabukira abaana ab'obuwala batalinamu kasente. Agamba abaana abaava abatalinamu kasente ab'obuwala olugezigezi lwabasukka obungi. Abawala abanaku mulekerawo olugezigezi baba komplainingako nnyo omuwala nga talina nga newomukyusa bwoti tosobola namusangako wadde ejjirita nga yiye naye omuwala ng'olugezigezi lungi benyola neyeronda bw'agenda okusaba restaurant n'asaba kino n'asaba kiri asabe engoye ez'ebbeeyi. Abawala abanaku mulekeraawo mumenya abantu mubamenya mugende mukole ssente zammwe musabe bye mwagala. Yenkuba kyeyo amanyiddwa nga Nakanjako Maureen yafiira mu ggwanga lya Saudi Arabia omwezi oguwedde mpaka nakati akyali mu fridge. Kampuni eyamutwala mu ggwanga erya Saudi Arabia ekyebuzaabuza wabula nga okusinziira kwabo abaamulabako n'amaaso gaabwe bagamba nti ono yandibanga yaggyibwamu eby'omunda olw'ensonga yafiira mu maka gye yali akakalabiza naye nga yo famire ye ekyalajja n'okusingira ddala maama we. So nga ate Yenkuba kyeyo abadde akubye emirimu gye olukumutwe nga addako ewaka empewo z'eka zibe nga zimufuuwako bw'ati atadde akatambi nga mukwano bakama be bamuwerekera ku kisaawe wabula nga ngamba bupeeka buyitingana okuviira ddala ku baana mama ne baba wabula ate bo ba social media in-laws bagambye this cannot be Saudi Arabia tebalina ogwo mukwano bano bandibanga ba Lebanoni oba
kubanga bawarabu balala naye nga sibawa siba Saudi kubanga owe Saudi ye n'okuwa obuwihaga akugamba bugambe shegara ounya namumwine bigambo naye nga akikugamba akikugamba Boteleva yo mukromanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba bw'atyo yagenda maaso okubanga ate alangirirwa nga pulezidenti w'ekibiina ekya Democratic Alliance era n'akironkinga mu bulambalamba. Omukromanyiddwa nga Frank Gashumba yakiwaddeyo ebbanga ttono nnyo nti tekigenda kuwangaala. Ekoma 2026 tejja kuleeta mubaka n'omu. Tejja nsawo tule mu kamera eno lindako kubanga kungulira kati ina bana babaka already angani ina Mpuuga ina Bwanika Mpuuga oba musajja de mu nyendo aje yakalulu kibiriyo nyendo mukungu kungu ekibiina ekyo bwe kireetayo omubaka n'omu jangu mufamu kwese dume yente bane nchogeredde kumpewo njegolo producer kakwati nja kuwa seddume yaki ebitaano byabakola bubi. Mpuuga yalwawo okwejjako ekintu ky'ebitaano. So Mpuuga tadda mu parliament singa abazeeyo mu nyendo. Tasobola. Ate Bwanika. Tadda. Ate naye mukwano gwange. Oyo ate mulwadde muyi. Oyo muyinnya ate. Bwanika oyo mukwano gwange. Nga gye nkomeza. Ate Ntebe municipality Kakembo. Naye mwakirimu. Ampuliriza kanza. Abo President Museveni bawe balonda omu commission ono mulonde mu kino nkikuganza embeera ku ground. So tebagenda kodda. Mwe mubeera so ngate ono yakwataganye n'omukromanyiddwa nga Honorable Muhammad Nsereko nga n'oyo naye ayina ekibiina ekikye kye yaggulawo era ng'agamba ye pulezidenti waakyo. Weewaawo yavuddeyo ngamba Muhammad Nsereko n'atukakasa nti ye nga akyali mulamu teri wa NUP agenda kufuuka mukulembeze wa ggwanga lino ate teri wa NUP agenda kufuuka ate mubaka waaki wa Kampala era nga mukwano emundu yazitunuza mukromanyiddwa nga David Lucy Lubongo yango oyo yayagala okubanga ate amuddira mu bigere ekifo kyali mu ssaawa eno naye ng'ategeezezza nti teri wa NUP agenda kukola ki kuyitawo. Mukadde ke kamu yagenda maaso okubanga ate avumirira omukromanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'akadde ke baafuna mu kubanga batongoza ekibiina kyabwe saidi eri yagenda maaso okubanga ate akamala nnyo ng'ayogera ku Kyagulanyi ekintu ekyaleetedde ate abamu okubanga beebuuza nti ono bazze kulwanyisa Kyagulanyi bazze kulwanyisa Museveni kubanga ffenna nkyukakyuka mbu gitukola ki gye twetaaga ate kakati balwanani Bobi Wine. Honorable Nsereko ne Honorable Mpuuga muli basiru nnyo Baraka Laufiiko mwalaze abantu nti muli basiru nnyo musonyiwa okwogera ekigambo ekyo bekinyiiziza ekyobusiru but these people you have to tell them the truth. Kuba okumanyanga mwalaze obusiru e Masaka mwazze ku bituuti byammwe ebyo bye mwategese ate ne mutandika kulumbagana Kyagulanyi ne mudda ku bantu be mwakuŋŋaanyizza abo bonna bonna ne mudda mu kubabuulira ebibi bya Kyagulanyi. Bannaye mujja mu kalulu kano nga mugenda kujjako Kyagulanyi oba mwagala kujjako Museveni? Kyagulanyi yalina obuyinza Kyagulanyi yalina obuyinza. Mwalaze abantu nti ebigendererwa byammwe byakujjako Kyagulanyi si byakujjako Museveni. Nze ndi musajja wa NRM mpagira NRM ssaawa zino bati mwalaze obusiru bw'amaanyi nnyo. Mwalaze nti Kyagulanyi waali mulaba nti mwe muyina okubeerawo instead of okulaga abantu ebibi gavumenti byekoze mwe bye mugenda okutereza nga mufunye obuyinza ate mudda mu kwogera bibi bya Kyagulanyi opposition munnammwe. Kitegeeza mwazze kulwanyisa Kyagulanyi si Museveni. Mwalaze abantu nti muli basiru political failures. Emyaka gye mumaze mu parliament mukoledde ki abantu? Eri omuntu ekintu kyalina nti Nsereko yakimukolera kyoba yakimuwa nti woba omuntu alina ekintu Mpuuga yakimukolera ne kagurupu kamwako wemumaze nga muwudiisa abantu. Nze bwe banterawo bano bakyali ababiri simanyi Nsereko simanyi Mpuuga ne Sadi banterayo Bobi Wine
wallahi billahi nonda Kyagulanyi because Kyagulanyi alina ebintu byakoze ku myaka gyabadde mu politics byakyusizza byemumaze ekiseera nga mulimbalimba abantu alina ebintu byakyusizza Kyagulanyi credit njimuwa wadde ng'essaawa zino sikkiriziganya naye naye temusobola kuddawo ne mutuwuddisa ate mudda mu kuvuma Kyagulanyi atalina buyinza instead of okulaga abantu ebiri gavumenti byekoze mwagala okutereeza mwalaze obusiru bungi nnyo bannaaye waliwo ogamba abantu bano nti tojja kuboogerako nti bajja kusiba biki naye n'ogamba bannaaye kanyogereko waakiri ekiba kibe abaana baffe balisangayo vidiyo ne basanga owaaye kitaffe yagezaako okitegedde naye mwalaze obusiru nnyo Nsereko n'Empuuga e Masaka kiba kitegeeza mugenda kukuba ngalaale nga abantu mubabuulira butalonda Kyagulanyi muveero mugambe ffe tuli ba NRM naye twaguddewo bulanki yaffe naye tekuddawo okubuzaabuza abantu busimanya ate twaguddewo ekibiina biki ng'ate muli mu kukuba opposition munnammwe mwabandi mwogereza ne mwegatta ne mujjako omusajja Museveni ate kati muli mu kukuba omuntu ate gwe muli mu kulwanyisa ekintu kyekimu mwalaze obusiru bungi nnyo mwalaze abantu nti so ng'ate ono ye mubaka wa TikTok era ng'afunamu ku kadde n'akwasaganyamu kawo ku kibozibozi n'abantu be aba TikTok yayogeddemu kono mu kramanyiddwa nga liri puzzle era nga badiscussinze ku nsonga y'enguliko jjukira nti naye yali mudongo era yatutegeeza nti ye eby'okuyimba byali bintu bye nnyo jjukira nti balina ekibinja kyabwedde nnyo nga bakyali bavubuka era nga mu kibinja ekyo mwe mwali Bobi Wine mwe mwali ye mwe mwali mwana mulenzi Mr. Mosh n'abalala nge baseegu bannange mwatuwa eddembe ly'okweyagala nze nkubuulirawo nalebo oluyimba baluyita ekitanda kyenyeenya nalebo ekitanda kyenyeenya justinzeyo nalebo kuba nnyimba zonna ze nayimba mu kusooka zansala oli mutuufu n'ogamba nayimba genda ogule motoka genda ogule ate baŋŋamba naawe wali muyimbiwo nalebo bwekiri ennaku y'abayimbi ogimanyi nayimba genda ogule emmotoka ebigezo ennyimba zansala kati onalebo n'ekizuula ng'abagwagwa n'abaseegu mu ggwanga bangi olwafulumiza baluyita ekitanda kyenyeenya amanya gazina gabeera na mu kiwatu bwetandiko zina nzekwata ne mu bulago nzina kutuuyana eyo missioni nga mmala atamanyi zina bamuggyeko mukyala we atamanyi zina azinene mukyala we kwegamba onalebo olabira ddala nga kwegamba ku ggwanga mutuwadde emirembe mingi emirembe gitumazeeko emirembe tukola byetwagala tubawadde emirembe ne gibamalako emirembe gitumazeeko emirembe ate n'abantu ne bategeera puroguramu gye tuliko kati lino eggwanga nagenza okukiraba onalebo nga bwe muba temuzze mmwe abategeera abayaayi abali siriyasi batuuse otugoba mu ggwanga lino kati kino ekitanda kye naleese kyenyeenya kyekigenda okuyingiza abagenyi bo mu ecological party akiwedde ate onalebo nze nkubuulira adde njagala nja kusooka nakutegekawo esooka mitwalo ebiri okuyingira just abantu 100 oba obukadde 2 osooka obuyoole onalebo eyo poloti busunju njiguzeho nalebo anti bamemba bange bo tebeeveera ate balina laavu ntuufu ate nga ye mwana mulezi amanyiddwa nga Ssanya Yesai yali ow'ekibiina kya NUP n'asibibwa bwe yateebwa n'abako byayogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye bw'ati ate n'amala n'avaayo n'ategeeza nga bwe baamukase ate n'avaayo ate era n'akyusa kwegamba ku bigambo bye kwatanywerera avuddeyo ate n'abaako era ebirala byayogera President wa kibiina president wa ggwanga akalulu akawedde kabbibwa bubbibwa Museveni amaze emyaka mingi nga obululu problemu y'Abannayuganda buli wetwogera abamu bagenda kubatta nze Ssanya ndi wakufa kubeera nave Luzira nga bantemudde nze bankuba empiso nga neeyambudde wano oyinza okwewunda bankuba empiso wano olunaku lwe nabuuka mu Kaguli abasiraamu mwabakyo obuvumu ani abo bawa gavumenti eyagala abantu balina buvumu obwo
nabuuka mu mundu Bulambalamba kanongera kubanga tenka wunzika ne mwana muleze amanyiddwanga Sami Oward Mighty Family bwenti bwengenze maso kubanga nchikwasaganya n'ensosa ku baserebu bamwe kubanga bo atemba denja lwawo okubanga mbabatuusako kubanga tuyingidde politics essaawa eno oli ali very solid oba okitegeera wetulaga ssaawa ya kaluluso 24/7 amawulire agabeerako oba olugambo lutera okubeerako lubeera lwetololera nnyo ku byakalulu abantu batunuza amaaso era kubanga asembyayo mwana muleze amanyiddwanga Sami era ono ng'embeera mwali sinungi era ng'agenze maaso kubaako ababaka baanokolayo bakiikira ensingo ng'omubaka amanyiddwanga Honorable Francis Zake ow'Emityana n'abaako bingi byageze maaso kubanga ate akuba mu tochi era ng'okusinziira ku bigambo byakozesa n'obuyimba bwakozesa alaga nti essaawa yandibanga asigazza ntono obulamu bwe si bulungi waali tali bulungi n'akamu era ng'amazembe ennaku eziwerako ddala nnya nga tafuna kamuntamu bigambo bya Sami ngera ogenda kubanga ate obiwulira okuweereza sigenda kuddamu kunyonyola yenze naye nga nkujukiza nti kacano kaffe akokubiri content gyali naddala gwe anyumirwa ba tiktokers nga tolina budde bwa tiktok nze nkukuŋŋaanyiriza ne nkuyisaamu kapapa yaawo nemba nga ate mbikuteerayo ogenda maaso kubanga ochekingako mu link wansi awo mu comment section ojja kubanga ate okalaba bulambalamba lwaki nedda mubeere bulungi abankuumire atakuumira mpeera naye ng'ate bo aba Molden International Labour Consultants bavuddeyo kubanga ate bakutegeeza nti kampuni bwaguuga okuva mu UAE yeetaaga bacleaners ab'obulenzi oba abaami mwanattu nga mwanattu bano bagenda kubanga ate bakola interviews ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno gwennyini gendayo okole interviews ate nga mukadde ke kamu visa zaabwe zigenda kubanga zifuluma mu bbanga lya wiiki emu cause obwetaavu bwamangu ddala duka zambwa waliwo yambuzizza nti Fifi company eyo eri genuine mukwano ojja kutambula bulungi nnyo bano tebabba ssente zo ate nga kakeya weekaliso gendayo mukwano babeere nga bakukwasaganya mpola abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu akadagala kano kamaanyi nnyo kayinza okukuleetera olubuto olwo lukyankalanya atali lubuto kakozese nayeteekateekera okufuna olubuto kakozese kuba kajjanjaba infections omuli UTIs omuli candidiasis omuli kabotongo syphilis omuli ne gonorrhea endwadde y'abazira ateka oil ebigambo ebyo biwulidde abantu bayinza obanga balowooza tunyumya mu binyumye gw'atabanyizibwa infection omuli UTIs omuli candida omuli syphilis omuli gonorrhea okozesa otya nywa nimu powder ku mazzi agookya ku makya n'akawungeezi asiibwa mu bitundu ebyekusifu siiga nimu oil abamu basiiyibwa abamu babutuka abalina athletic foot ebigere ebyononeka mu mpataanya ne bivaamu obuwunga ne bireeta kaboni mugere kozesa nimu oil musiigamu nga bw'onywa nimu tree powder Honorable Zake wasize otya mwezi gwa Juni nonkoledde akatambi kano kakoze kiro saawa zibadde nga 10 nampulira obulamu bugenda abantu bannuupu mwenna okutandikira ku Honorable teri atamanyi mbeera eno ngezezzaako bakubira era nkoze akatambi kano nga simanyi oba ngenda kyoba kyekiddaako kuba mpulira obulamu bugenda kati ennaku ziringa nnyo mu kifo kino sirya obusente bwe nali nina Honorable wannimba
nti nsale ngende Kenya nembukozesa natuuka ku boda nga ndi sitaaka ng'onsuubiza okunteerako ssente towaddayo kwata masimu ne banteeka mu bbaasi n'enkomawo obusente n'obuggwawo ndi eno nga owulya ebinyonyi we bikaaba gye nsiraanidde naye nandibaddeyo ne mwenna mukimanyi ndi mulwadde obulamu bugenda naye muyimiriranga ku mufu kunze ne mutalimbanga bantu ne mubagamba amazima oyo afudde tubadde tukimanyi era tetukoze kisoboka kulwako mu leediyo oyo era kyonna kye nabakola nsaba mu nsonyiwe kuba ababaka mwenna teri atamanyi mbeera eno amazima nza okulaba obulamu bugenda nzenna mpeddewo jjukira nagenda ova mu kkomera nga nkubiddwa bubi nnyo saafuna treatment akawago nako kafu kaluma nali nakava mu bulwadde nga buli myezi 3 nina ogenda ndaba eddokita bongera okunnuuna obutwa mu mubiri naye saasobola nali mu kkomera ndi mu mbeera bweti naye ng'ekyanteeka mu mbeera bweti oluvannyuma lw'ogezaako tiketi 2 nenemese bufuluma muno saalina mulimu olwava mu kkomera saalina we ntandikira buli kimu ne kyonooneka nali nina ofuna treatment eyo nagimisinga obulamu simanyi gye bugenda kukomenkereza nafundikira ndi mu mbeera bweti saa zino wenkoledde akatambi kano ngenda mu nnaku 4 n'ekyokulya kyembula ne nasirika nemeraga mbeeramu empita nga mmanyi oba naakubira kibunnoomu nayimirira nakoze buli kimu teri kyesikoze era okubeera mu mbeera bweti lwa butaagala kutuula n'abantu abo naye obulamu buggwawo kati mugenda kuwandiika rest in peace mugenda kupositinga kuba amazima mukimanyi mbonaabona bwe nti muno munsula okoledde akatambi kamu nankulaga embeera mwendi gye mmazeemu emyezi kati egigenda obwerena nansula wano kibaati kino bwe kiti eno embeera kirungi teri mubaka atagimanyi oli mubaka agimanyi nyeeko Deriki namukubirako zaake namukubirako mwanyinazo ono gwe mugenda olabako ebigere byokka bamuyita Nash TikTok akolanga ssenga bambi mumuneebalizeeko kumpi buli wiiki abadde ankyalirako nangumya tewali muntu yenna gwe nsuubira agenda kujja ntaase wabula essuubi ndibadde mu bantu bange mwenna mwanvaamu eno message esembayo egenda eri banna struggle mwenna oba oli mu struggle nga gye mbaddemu manyi malirizayo tegenda kuba nnungi oli wadde mba okozesa vidiyo yange n'oyongera okunzivoola n'okunzikakkanya naye kyenjagala omanyi nti mu Uganda si buli abonaabona nti amala n'atereera omanyi mulina ebigero byammwe nti kolanga omuddo olyenga omwami ku mulembe gwa Museveni okola n'ofa nga toliddeeko nga mwami era obonaabona n'ofa ng'okyabonaabona kati ffenna abaasalawo kye nasalawo lowooza okufundikira obulamu bw'oti nga nze
Mbeebaza nnyo mwenna abambeereddewo kunkyekingako kunsabirako abangulidde ku mmere naye ensi erituleetera amawulire amatuufu ssaawa yonna ng'era obulamu buno bukomye era nga tebulina kiseera kiwanvu okukoma. I believe. Banange weraba nzingeze yayayayaye dunia weraba nzenkoye kakolekere banange naye banange bayise bulungi baleme kubeera nga nze osanyusiriza ku lukosi obaweereze n'emali